okwaba 97 abateereddwa. Yes, mbalala mulimu Abdel Nasser Issa y'omu ku batandisi ba Al-Qassam Brigades mu West Bank. Kakati lwaki tosobola kumubuusa maaso? Mpuliriza nkugambe Fatah ne Hamas bali kumbiranyi. Fatah nebeera mu West Bank, Hamas mu Rwanda lwa Gaza. Ate nkugambe ono mutandisi wa Al-Qassam Brigades mu West Bank, kitegeeza yalumba amaka ga Fatah najja abatondamu Al-Qassam Brigades. Jukira Al-Qassam Brigades lyejje lya Hamas. Kati ono muntu munene nnyo eri Hamas. Nti y'omu Hamas etandika 87. Ne genda ngegaziwa Gaza ne mumamira kati ne West Bank nesimba amakanda. So omu kubagireetedde okusimba amakanda, kubagireetedde okusimba amakanda West Bank ye Abdel Nasser. Kakati weba musumululidde mukomera abadde yakamalayo emyaka 32 bwogatta emirundi egyenjawulo gy'abadde mu nkomi abadde yakamala emyaka 32 era wano bamuyimbulidde abadde akyalina ebibonerezo 2 ku misango egya Mukamuvi nga byonna byakusibwa mayisa. Musango ogumu ne agamba ojja kusibwa mayisa, ne musango omulala ne bagamba ojja kusibwa mayisa. Ono yali wa ku lusegere nnyo ne Yahya Ayash kafulu mu kukola ebyokulwanyisa bibomu ebyo ebikolerere Hamas byekozesa, y'omu ku bakafulu ba Hamas. Era nga yenyigira nnyo mu kuteekateeka ebikolwa ebyokutemula Abayisirayiri mu myaka egy'ekyenda kye bayita suicide bombings. Basindika omuntu tegenda wetulisizeko bomu obeeko n'Abayisirayiri boofa nabo. Kati ono yali ku lusegererwa nnyo. Kakati bagenza okumuyimbula mukomera abadde amazeeyo emyaka 32. Omulala gwe tusobola kubuusa maaso ye Al-Din Al-Baziyan. Mukomera amazeeyo emyaka 42 gyonna ng'ogigasa. Jukira Baruguti yabanywamu akendo ye 44. In fact mbyafaayo byonna teri muntu yali awezeza myaka gya Baruguti mukomera bwe batandika kugugulana nga Isirayiri etondeddwawo mwana mu 8. So kakati olaba ono amugoberera Al-Din Al-Baziyan mukomera abadde yakamala emyaka 42. Mu 2011 naye yasomololwa nga bawanyi nga Isirayiri efuna omusirikale waayo Sergeant Sharit. Wabula 2014 naddamu n'akwatibwa nga Isirayiri egamba nti yenyigira mu kuwamba abavubuka Abayisirayiri 3 ne bamuzaayo mu nkomi. Abadde ku kibonerezo kya kusiba obulamu bwe bwonna. Kakati y'omu ku abo abaafulumye. Bwe baafulumye abo n'abalala bali benjogeddeko mu Gatta 97 Isirayiri yagaanye nti tebasobola kugibeera kumbi. Tebasobola kubeera Gaza, tebasobola kubeera Yerusalemu, tebasobola kubeera mu West Bank. Naye tekitegeeza nti buli abadde ku kibonerezo eky'amayisa teyakkiriziddwa kuddaka. Abasinga be baagaanye okudda eka beebo nga baasumululwako ate ne badda mu bikolwa by'ebimu. Kati abamu ng'abadde tebasumululwangako obanga Isirayiri mu kwetegereza kwayo erabanga abakyuse abo yabakkiriza okudda mu bitundu byabwe. Ekyokulabira ku Hamza Al-Kaluti mukomera abadde yakamalayo emyaka 24 asibuka Beit Hanina mu kitundu ekyobuvanjuba bwa Yerusalemu. Abadde yaweebwa ekibonerezo kya kusibwa bulamu bwe bwonna ng'emisango egya Mukamuvi naye kutega bomu, kusindika bavubuka ne bagenda betulisizaako bomu mu Isirayiri mu myaka egy'ekyenda. Emisango egyo bwe gya Mukamuvi ne bamuwa ekibonerezo kyakufa. Si kyakufa sorry, kubeera mukomera bulamu bwe bwonna. Kati bwe bamusumululidde mu kiro ekikesezo olwalo nga mukomera yakamalayo emyaka 24 naye ye akkiriziddwa okusigala mu buvanjuba bwa Yerusalemu. So naye abasinga obungi bo Isirayiri abo yagaana kubanga n'okukkiriza obukkiriza okubata
byemu ku bintu ebyaliko okusika omuguwa okw'amaanyi nga bateese Qatar ne Misiri. Okay. Mu mbuuzi yaffe eno mulimu ebigambo by'oddiŋŋana. Simanyi oba mu bugenderevu naye oddiŋŋana abasibe n'abawambe. Tulinawo enjawulo mu biti byombi oba lwaki tugamba abasibe n'abawambe? Obadde obuuza bankikola mu bugenderevu. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe wabaawo obugenderevu then enjawulo eriwa? Nkikola mu bugenderevu. Okay. Olw'ensonga nti waliwo 88.8 CBS FM.